Newankubadde tannafuna mukisa gulwanyina mu sipiika wansi yonna mu buzito bwe bwa lightweight, Bwogere agamba nti waakiri bwe Katajiri eribiika amasumba ayagala kudda mu bigere bya banne omuli Kassim Ouma, John Mugabire Beast, Boza Edwards, Ayubu Kalule n'abalala, nga bano bonna baaliko bannantamegwa b'ensi yonna mu buzito bwabwe obw'enjawulo. Bwogere kati ali mu kifo kya 33 ku nsengeka y'ekibiina ky'ensi yonna ekya WBC oluvannyuma lw'okukola obulungi omwaka oguwedde nga yawanguliramu ennwana 3. Bwogere yadda mu miguwa omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okusuuka obuvune bwe yali afunye mu kugulu, era yatandikira mu buwanguzi bwa nnwana 3 ez'omuddiringana, ekintu ekyamuwa enkizo mu buzito bwe. Nnwana za Bwogere zitekebwa kampuni ya Golden Boy emu ku zisinga mu Amerika, era ebigambo bitandise okuyitingana nga bwayolekeddwa okulwanira omusipi gw'ensi yonna mu bbanga eritali lyewala, wabula wakusooka okubaawo n'olulwano lunamuteekateeka. Obubaka bwe eri WBS, Bwogere yakakasizza nga bw'asuubira okulwana mu mwezi ogujja n'omulwanyi gwatannabuulirwa. Bwogere alina likoodi ya nnwana 26 awanguddwamu olulwana lumu, ng'ennwana 18 aziwangulidde ku ngumi ya Tonziriranga. Frank Sirugo, WSTV, Kampala.